bane mbabuulira baana bange kyekintu ky'obusosoze mu kiviireko ddala mu byobufuzi. Politikale kibi nnyo okuba n'obusosoze. Abamu bamubatiza ndi munnalwanda, abalala bamubatiza ndi munnankole, Lubongo ya Munyolo. Lubongo ya Munyolo. Abaana abadde ne barendinga omwana Foot Soldier National Platform. Omwana oyo omuwala ne bamukozesa mu maaso n'emabega byonna. Kati n'omulala n'atandika n'akekejjula akaseffuliya k'omwana n'ak'omu maaso no paka lubaawedde. Naye oba okyali muntu balungi nnyo mu bubi bwabwe. Gamba bayitiridde okubeera ababyeyi nnyo ennyo. Abasajja bano baatutega obumasi, bano abasajja batukoofiira abo ne tukoofiira mwennyini tegeeza Museveni, ne batuwadikamu abantu abatali bafu nga batuleeseemu bambega, era kitukosezza nnyo. Kati omwana ono gwempita wa Kayimondo Kyagulanyi yaawo we yalabukidde n'agamba nti abantu bano ababadde batuyege ku luno situlina kuddamu kukola nsolo. Agampindi yakawangamudde ng'ali ku CBS nga n'owekitiibwa Lukwago gy'ali n'agamba nti mmwe musinga okubba obululu mwe abanuuku era mwe abopozisoni. Bwanika oyo yatuuka mu nnyanja nga Museveni atadde Abachina mu nnyanja nga bataddemu ebyuma byabwe bye bajja eyo e China ebiyukula omusenyu n'Abachina ne batabana n'ayikula n'ekisajja ekijazi ekyalina olubuto olulinga owulidde n'ekikonde mu lubuto lwonna. Very good morning, good afternoon. We never have enough flash on my television. Atena tetu bazomukama wicha buchura mchadu wetu nada mkade wa free Mama Winifred Alsba wewe likweleze kwanga wamune chimina uza kwa kakati na Uganda mwenna abatulaba wano abani wangono ampiso kumpa muka interview sanyukira nnyo bannayuganda abali mu Uganda wano tuludde okuwuliziganya n'ab'omu diaspora banaye mbaagala nnyo saabeerabira nzeemu okusimbula nga bwe twakola. Alright, era kamenti wakutuka bakola 2022 nga mwiru y'eggwanga naye ate ebigula bitalaze mukadde waffe Jjajja Nuupu n'awummula kati Jjajja Winifred Jjajja Nuupu namusiba kati waali naye okusigala ngawoleza ensi. Mukadde ngenda maaso mugwanga naddala ku kitebe ekya National Platform. Nina binawuliddeko awo nga waliwo entalo nga bakuba amagye amasiika wamu n'amavundu gonna eri General Lewis Lubongo. Embeera ogyogerako ki nga gwe omukadde amanyi okuziiza amanyi history amanyi n'ebyobufuzi ennyo. Mbuulirira baana bange baganda bange bakadde bange bonna bannayuganda bonna kimulekeraawo entalo z'okugamba nti mutabani waffe Kyagulanyi lwaki yasimbyewo abatali baganda n'abasimbawo wano e Buganda mu bifo ebyenjawulo. Gezanga lero Busibongoya mutabani oyo agenda kuwa MP Central Division wano. Omulala Ssenyonyi kati oyo twamusimbawo dda era yello naye ate weewuunya ye temwamulwanyisa ate nga naye tazaalibwa wano. Omulala
ye gundi ono abamala kale abo n'abalala bane mbabuulirira baana bange kyekintu ky'obusosoze mukiviireko ddala mu byobufuzi. Politikale kibi nnyo okuba n'obusosoze. Kakali njagala mbasomese nga nze namukadde ayina experience mu byobufuzi. Omuntu obala Kyagulanyi yateekawo people power. Mulimu ebyatugwiramu nga situetegese olw'okuba tetwalina experience. Nadda mu Nuupu n'akola Nuupu ne tugisanyukira. Naye tulina abasajja bano baatutega obumasu. Bano abasajja bakikofiira abo n'ekikofiira mwennyini ntegeeza Museveni. Ne batuwagikamu abantu abatali baffe nga batuleeseemu bambega. Era kitukosezza nnyo. Era mugenderere bakagaba abo. Noono waawa n'abadde yeesimbye Kawempe. Bonna n'abalala waliwo n'omulala eyo nga agenda ebisoga eyo. Batuwagikamu n'abalala besijja kukwatula mannya. Naye nga yekikofiira intentional ayagadde abatuwagikemu naye nga bambega. Nga tebalina mutima gwa Nuupu atolo. Tetutambula nabo naye nga bo balinga bakasiru. Nga tiboogera. Obategeera otagwe wandabira ddala. Ate okutuuka mu palamenti mwanange kiba kyakutwazaayo kuteeseza ggwanga na kibiina kyo. N'abatuuze bo b'okiikirira. Naye bw'otuula n'owolanga balaafu. Oba wajja Kagabo ono waawa n'ono yanikoze ono abadde akiikirira wano e Kawempe. Buli abadde MP. Naye yajja kutegera yakolanga ku leediyo Kawempe South ono. Naye njagala ompulira atukoledde ki? Ye atuula butuuzi n'awolanga balaafu. Kagabo ekyavaamu n'ayingira NRM nga tetunnaba na kisanja kuggwako kino. Neerangira nti yewe NRM. Abamu nga baga nti wa NRM eyamugonzi. Abalala ya NRM eyamusikikofiira. Kaakati abo abajja okutubega. Ekigwa bw'okigwa toddamu. Oba obadde ovuga n'ekimama booda weebuulira n'ogaa nti luli booda yankuba lwa kuvuga kimama. Kati omwana ono gwe mpita wa Kayimondo Kyagulanyi yaawo we yalabukidde n'agamba nti abantu bano ababadde batuyege luno situlina kuddamu kukola nsonyi. Ate njagala mbasomese palamenti yaffe ebaddemu abateesa naye nga batono. Era abamu owulira bavumbeera. Kati ye omwana ng'ekyo kimubobbya omutwe Kyagulanyi bwongo. Owulira okubanga tebakola mirimu akodingire. Kyeyavudde agamba nti abaana be neesiga ennyo abakolera omulimu nga tewali kukola ki. Kabemba ntwala mu palamenti. Baana bange mbabuulire Kenya wano oba mmwe temubimanyi obanyi ndi Wakayima. Kenya bagundi abo ab'opposition owulidde baayiiya amagezi ne bagamba nti ketwesimbewo abalumirwa eggwanga Kenya. Gundi ono Odinga n'agamba abange twesimbe mu bifo wonna tube nga tukyusa amateeka. Gundi Kenya ewaba. Odinga n'abagamba mwesimbewo temufaayo nzaalibwa wano nzaalibwa wano ne tusimbewo abantu betwesiga. Nga bamuzinzi. Nga bamuzinzi. Nga Kenya ebaluma eruma 9. Ne besimbawo oyo gundi oyo Odinga. Zomanyi taata yantwala Kenya n'ensomerayo. Odinga tazaalibwa Nairobi. Odinga kyeyakola kwesimbawo Nairobi. N'agamba ngenze kubwa MP. Yasooka ku byabwa MP. Kyavaamu ne yesimba kubwa presidenti.
abalala n'abasimba egindi mu baluyeeyo abaluyeeyo Bungoma gwa waliyo tribe y'abaluya waliyo n'ey'abasaanya sayidi eyo Bungoma tigwe weesimbe wano n'agenda ng'abaganya banya mu buli kifo papa asire ng'ayagala okutereeza eggwanga Kenya batereeza amateeka ng'abasajja badobonkanyiza amateeka ga Kenya muwulira baana bange mbasomesa mumpa amatu era beesimbawo kyabayamba nnyo Kenya okutereera owulira mutabani Kenya neetereza amateeka negenda ng'etereza amateeka so amakulu gaki yatereza amateeka waliwo ebumali wali yasimbayo Omukikuyu ebumali wali nga siwa Omukikuyu siwazaalibwa esiyaya alina Abakikuyu be yasimbayo n'Abanaka nga siwaabwe gye bazaalibwa papa asire ng'ayagala kutereeza amateeka ga Kenya kugatereeza era kibayambye nnyo ne batereeza amateeka ga Kenya noono omwana mumuleke muve mu bintu by'okusosola amawanga alabusenga Wakayima n'asimbawo abantu abalina omuzinzi mu kutereeza eggwanga ng'eggwanga libaluma nga libali ku kyenda libaluma mu kifo ky'okumala galeeta buli bantu ng'ate tebajja kukola kakati kyembasaba ekyo mukigumire tuve mu mpalana z'amawanga amawanga tegakina kidoka Lewis General Lubombea bamwanala okubala mu Western olwokuba abamu bamubatiza ndi munnalwanda abalala bamubatiza ndi munnankole Lubombea munyolo Lubombea munyolo naye omwana omulabanga byakola byonna na wano ku kitebe kyaffe ng'olabira ddanga ennya egundi emuli ku mutima eggwanga limuli ku mutima Ssenyonyi oyo Ssenyonyi obulidde bwe yatuuka mu kifo ekyo kyalimu ekyaloovu Ssenyonyi akoze n'omutima gumu kakati gweoyagala baleeke bali abanaamuyeekera ng'abalala bwe baakola ekyo si kye twagala muleke omwana atereeze ekibiina asimbewo ku luno abantu abalina omuzingo tusobole okulwanyisa gundi ono yatugira sitaani yatuleetera 7 kubanga oyo Katonda si ye obadde okimanyi nti nekuluno alina enyiddali yeewaddeko ani Kibahabulu yafunye erinnya eppya liriwa njadde kubuulira otyo kakati mutabani tali kintu kinnumanga kuteekawo constituencies eziringa obuloolo buli wamu constituency buli ayogerako nti ffe twagala constituency wano tuweeyo nga naye amuwa nti mubawadde waliwo eryembaale omusajja kyeyakola mukimanyi yamugamba twagala constituency sebe nagamwagala yati omukazi musajja n'akwata emmese ennamu ekambula n'agigaaya n'obusa bwayo paka lwe yamalawo emmese ng'agigaaya bwamira n'obusa bwayo Museveni n'agamba okoze ekyobuzira bawadde constituency era nawulidde ne ku luno yuzi era oyo yagaaya emmese yagambye nti ssebo nsobola okuddamu gigaaya oba totwongera constituency era n'agamba nedda ssebo tugaaya mmese ngibawadde endala kugamba okudda ku ggwanga lyaffe odizanyiso difuula oba kiki oba kiki naye gwe mutabani omanyi gundi ba MP abali mu ggwanga ne baminisita tujja tutuuka awo Uganda bina samusinyo kati bw'oyongerako abamanyazi bateekamu bali 5 n'olabira ddanga ensi yaffe agyonoonya agimazeewo lwaki tuba abangi tutyo naye nga ssente teziriwo mulonga ssente z'eggwanga abazungu bonna ze batuwa abanene bazimba ab'omu gavumenti bazinyakula ate eno bw'ayongera constituency endala baana bange muleke tufune embavu tufune abanalwanira eggwanga njagala abantu abalwanira olaba bwanika ono
Bwaniko ow'Egindi oli Bwaniko ono omulala abadde ow'Egindi ono Bwanika mmeeya w'Egindi omutegedde Bwanika mmeeya w'e Wakiso obulidde Bwanika oyo yatuuka mu nnyanja nga Museveni atadde Abachina mu nnyanja nga bataddemu ebyuma byabwe bye bajja eyo e China ebiyukula omusenyu deep nga papasi tebaagala kujjayo musenyu kukolamu gundi waabwe kukolamu bikopo byabwe n'amasowaani naye bwakyayitira Bwanika n'abalumba ku nnyanja n'abakuba eŋŋumi Mukama bino byenjagala nga nabisira owuli n'abakuba eŋŋumi abo abasirikale ba Museveni be yasanga bayiikula n'abo Abachina ne batabana n'ayiikula n'ekisajja ekijazi ekyalina olubuto olulinga owulidde nayekikonde mu lubuto lwonna nabuga oli mukwonoona nsi yaffe gwosirukawa abasajja bano oyinza n'okulowooza nti oba si bannayuganda abasajja ba Museveni bano bakusobera n'abakuba nzeeno byenjagala ne mu palamenti kyemwagaza era Bwanika nze mwagaza okugenda mu palamenti katonda awo beŋŋumi balwane batereeze eggwanga lyaffe naye ebintu byokugamba nti tuleke eggwanga lisaanewo sibyagala muleke abaana abo batereeze. Alright, thank you very much. Abali nga mulowooza okuddira okuleeta sectarianism mu kibiina okususula mu mawanga n'ebisigadde bitangirattani biza kintu ekyo kibiiko by the way, I think it was a mugwanga lyonna abasinga okusosola ate ffe bawesitaka tusosola nange nga netwalidde ogamba ne mutabani wo nti wawasiza otyo Obuganda asobola nosera omuliro oli naye kakati wano tekuliko okusosola nate kinewonyisa nti bannaffe bennyini bebali mu kutukuba amagye amafumu ddala naye kuluno ddagala ligenda kubawo kakati ekyo nga nkikomekkereza mugume abaana bano Kyagulanyi abasindike mu palamenti era Oweekitiibwa Kyagulanyi Bwongo gwe natuuma Bwongo nsanyukidde nnyo ekintu ky'okoze bagende biisane n'abasajja bano oba beekuba muuni beekuba tutereeze amateeka kati nga mmaliriza ku isu eyo bw'omanye abasajja abo bwe baatobokanya eggwanga ne baddira era bannange kitalo nnyo ne baleeta amateeka nti abajaasi bateekewo kooti y'amagye abaana baffe babasibidde mu makomera naye nga bawozesebwa kooti z'amagye ekyo wali okirabye omwana atasomangako na bujaazi ne bamukwata bulakutire gundi ezo droni zibatwala ne bamuteeka mu kooti y'amagye naye nga si mujaazi ago ge mateeka ge twagala okulowooza naye bambise ennyonyi agenda n'abeerayo ng'ali ne banne ye n'abalala kati nga Namugga oyo teyeekola kiyitirivu oyo Namugga omuyita Namusajja MP waffe ye MP wange oyo eri gyenva abo bye byetwagala ebyo bagende mu palamenti bongereyo bano bongereyo ba Bwanika Matiya Lwanga Bwanika bongereyo ba Lubongoya bongereyo bonna bagende balwane tulabe nga omusajja oyo eyatugirira sitaani bwe yale tumumala amaani. Alright, mba kyesasemi palamenti genda kukaya bikonde yali muzanyo tetukyayagala muzanyo ngumi ekyo Kyagulanyi eyakireeta tewakyali muzanyo abasajja bamazeewo eggwanga lyaffe tutunula tukyaline Winifred Jajjanunko okusiga nga atuweereza wano era tubaza Oweekitiibwa Sserunjoki Honorable kubanga atuwadde wane tuli mu ofiisi era mwagaliza okubaako okuwangula kaali Oweekitiibwa tukutumiddeko naffe tukwagalizanga buwanguzi bwereere gye butali olunaku olwaleero oba genze kunoonya kalulu
oba otali mukakuyege kala gira kuyega kale pointi yaffe eyokubiri mukadde wawe badde okimanyi nti munansomeramuko ekikuba badde okimanyi nti abasajja bano mayanga balungi nnyo mu bubi bwabwe oba ekigambo ekyo kitekere balungi nnyo mu bubi bwabwe gamba bayitiridde okubeera ababye ennyo ngamba abasirikale oba USACN oba UPDF naddala amagye olisikaleko abaana abadidde ne barapinga omwana Foot Soldier National Platform omwana oyo omuwala ne bamukozesa mu maaso byonna paka omwana mwesi omwana jasi ekyamukwatibwa kikimu kuwuliriza nyimba za Kyagulanyi. Only that omwana yawambiddwa n'akozesebwa mu maaso ne mu mabega ne mu matu ne mu nnyindo ne mu kamwa paka kyewerabiddeko amagye gadde mangi kuba gabadde mukaaga ono bwamala omulimu ogw'okukekejjula akaseffuliya n'akekejjula mu maaso kati n'omulala n'atandika n'akekejjula akaseffuliya k'omwana afe n'ak'omu maaso paka lubawedde naye oba okyali muntu naye Museveni bw'otalyewulirira ekyakutwala mu nsiko kankwatulenga Museveni ng'akati akatoola omuzigo sijja kuwa kitiibwa n'omalamu abaana baffe eno balala otugumbula batugumbule abantu faako abo kitubategeera gundi ono manyani ono gundi eyali akola mu kikulu oyo baali bagamba nti oyo manya bamugira amaaso talaba kati gavumenti etyo muleeta mu kkooti naye kigenda okutegeerekeka ng'alabika bamutta abaana baffe obasse naye gwe olowooza gwogenda kukumaliza okuwa nze nkubuulira Museveni Katonda ono atatemya ajja kusalira emisango gy'otamanyi bungi n'abo banno b'okozesa oddira omuti omwana omuyimbulira amajeego olw'okuba gakwatibwa sirieni nodda ne gakekejjula omwana waffe okutuuka awo paka lwafudde owuli gwe n'olowooza nti ojja kumazambiro kikofiira nkubuulire bajja okukusalira Katonda ajja kusalira emisango olifo kirojja ate gwolooza nti bw'ofa olwowaba tewakyali kikuluma bakusalira omusango ne gukwokya omuliro ne kiba nga gukwokya ne gusula nga gukwokya omanyi gwe tomanyi Katonda omanyi Katonda byakola juzi yagamba bannayuganda saba musonyiwe nze emyaka mitono nnyo ndagenda mu ggulu muggulu ali aliragawooya oyo talina gyaligenda oyo mutabani yasaba ekisonyiwo nkulayirira okulya omutima gwe just imagine ate asaba kisonyiwo kinga akyayonoona just imagine Katonda akujja mulamu bw'ensi newesanga ne Museveni muli kukolayinike kamu wemuti okola otya oyo netusinkana naye mu gundi eno mu ggulu eyo ate oba ne mu gundi muno mu lifti nga babodagandi basigalidde emabega lifti negalawo antegeera banga tukoze ebikolobero bingi muyinza okwenkuba ate oyo akyalina amaanyi naawe kibi nnyo byatukola eno atwakubazizza tulinga misota twebakira mbuto zaffe okulya byetulya eno atigumbudde abantu baffe eno atukoze buli kikolobero kyonna Katonda ajjamwoki era tatusuubirayo Museveni tosuubira okugenda mu kulayirira okulya omutima bajja kwokya omuliro buli kitundu kya mubiri gwo kyokebwa omuliro n'olulimi lube nga lugwokebwa gwe weewaana kutugumbula bantu baffe naye ojja kulaba nakyentiddemu nti mwesanga Museveni mumulifiti mujja kwekuba naye kyeneebaza mutabani Kyagulanyi okuteekawo
okusabira omwana ono kubanga ayinza okuba nga yafudde teyenenyeza eri Mukama. Nze eddiini gye nsaba ey'Obukatuliki bwenenya eri Mukama n'akusonyiwa ebibi byo. Katonda bw'akuyamba n'oyatula nga tonnafa. Naye abo abakola ebikolobero ebyo nga Museveni tayinza kufuna kadde keenenya. Lumutugumbula eyenenyeza awo ne gulyoka kumwokya. Alright, on serious note nange nvumirira ekikola ekyo kyakoleddwa abeeyita abakuumi b'eddembe okukozesa omwana mu buli ango zonna, buli sitayiro yonna, buli awali akatuli ne mulowooza nti eno musimbawo miti gyammwe mwebale nnyo paka omwana wavudde omulamu w'ensi eno naye ne Katonda ajja balamu. oluusi nga neneebuuzaamu abatuuliza nakuba mu tusonyiwa eki oluusi nga neneebuuzaamu oba Museveni oba Katonda mukazi Museveni amukwana obakkiriziganya Katonda mukazi ate Katonda musajja nati kakati abaana bafa eggwanga lidda wansi mbuuza olowooza Katonda mukazi nti no Museveni amukwana bakkiriziganya ebyo ne biyitawo ebyala ne bigootaana watobana ne Katonda awo ate mubaamu lwemunenya nolaba natta abantu ab'omugaso uyu muntu bw'atyo nga Museveni n'abeera ku nsi ekintu ekyo mubaamu lwenkemwa sitaani nange kyaka sitaani yakende naye nange embuuza Katonda waaki ate ono n'omuleka Katonda nze kubuuza nze linda kubyo ebyuma kyalina bingi neneebuuzaamu bw'oba ng'oli mukazi nga mukulukize paakudeetinga obufumbo bwamwe bugenda mu maaso naye mubikole mwenezadde ebyo mubikole bijja kugwayo nebaza ow'ekitiibwa Kyagulanyi okubanga osazeeyo tusabire omwana ono ekubanga ayinza okubanga yafudde teyenenyeza tumusabire omutonzi alememu wa bibonerezo bibiri amusonyiwe ebyamusoba. Amina. Era tusaba Mukama akolamuze ekisa ebyakusobako byonna Mukama abikusonyiwe. naye obadde okimanyi nti buli kintu ekiri mu Uganda essaawa zino abantu abanawutuza mu lepointi eyo mbadde okimanyi nti buli kintu ekikolebwa ennaku zino byonna bintu bya Mukama. Bya Mukama ye jjaaji akalwa ka 221 yali bya Mukama. Abaana abali mu makomera basibibwa ku lwakalulu nga anijja kukifuwabyo bya Mukama. Kakati bya Bakama mbuuza abaana bali mu makomera bateereddwa oba mwetaaga na 226 mukwate ku bano. Kakati bya Bakama nziramu okuwooninga so nakuwooningako edda. Bya Bakama amalala ago gookola nti gwe bakuyita onyakula bululu nti lyerinnya lyo eryo nze nali mutuuma dda onyakula bululu lyerinnya lyeddala eryokusatu. Naye bw'otoofe mu malala ago ffe kutunyakula bululu gwe ne lwewala. Nziramu okujjukiza bannayuganda Kiggundu oyo bwe twali mu musango gwa Oweekitiibwa Mbabazi yeesimbyewo yenyiye twali mu kkooti nga guwozesebwa. Kiggundu yali antudde wano mu maaso entebe eyiye ndi mu maaso nze ndi wano mabegawo. Kiggundu ne bamubuuza abalambuzi Oweekitiibwa Kiggundu obululu buno bwe walangiridde wabugyewa bano balooya bambabazi balaga bilala ate gwe obwo wabugyewa. Kiggundu yakawangamula naga akama bantu wali era bantu bampadde buwi kya byenalangiridde bampadde biwe. Kooti yonna neetyetemuka n'abalamuzi ne basika. Nagenda okumutunula mu maaso nga ebiyengeyenge biyika ng'ayagala kaaba aswadde nti ye n'agala naye munsonyiwe bannayuganda. Naye bwe twafuluma ebweru nabuuza Kiggundu naye Kiggundu oli munnayuganda ddala nti ye naye ekikukozesa okutubba obulu ne bakukozesa nga naawe okkiriza
bw'olowooza ebibi by'olumbe buli olifeesinga nga bakonja omuliro olibidda. Kigundu yandayirya naŋŋaa mukyala Winnie nkuwulidde nze nkumanyi nkulaba bulijjo ng'onkuŋŋaanya ggwanga. Sigenda kuddayo kubabba buno. Ne mulayira ng'abantu balaba tigwe kigundu olayira togenda kuddayo kubba buno. Sigenda era mbivuddemu. Nasanyuka nnyo Kigundu bambi n'awummula n'abivaamu. Kati gwe byabakama atawummula gw'oli ki? Gwe mbuulira oli ki? Olina oli ki? Oli nnyonyi? Oli mpologoma? Oli ki? Gw'atawummula nobba obululu buli budde nga weekaza. Juzi wabbye wano ak'omwana waffe Erias Naluko babbye ng'otunula nga naawe obawagga ebba obululu. Owulidde buli budde ne weefuula ataabirabye naye byabakama nziramu okuwooninga. Va ku ntebe obw'okugira obululu ng'otubba. Vaamu omuntu tobulwa bw'obivaamu. Gwe tolina bwongo bukola bwakyalino tuka mu byakukimba bululu alemera ku mundaayi olw'okuba bakuwa ssente. Byabakama oba oli wava mu nsi ki nakuwoninga dde ove mu bululu okutubba omuntu. Oba toli munnayuganda yatula naye va wano va ku by'obulu tubiddamu kuba buli kalwo n'owangule n'olangirira empewo. Nze nalaba wano egindi wano mu Balugwala obululu bwajja buti nga tubuyisiri ng'Abalugwala baawa Kyagulanyi 85% mu byalo ate gye baasinga okuwa Kyagulanyi 85%. Ate mu kibuga yo bakuwanga 75%. Omwana n'awangulirayo waggulu naye ne mulangirira obulala obwene e Buganda ne Busoga nawa noga nti obwo tebunnatuuka buli budde tebunnatuuka. Byabakama nkulwoninga oba obadde omanyi nti nafa nze nabisiba engeri gyendudde okuwoninga va mu bululu. Byabakama endowooza okiwulidde ate okitegedde. Nange byabakama nyongera omugamba abantu ajjukire nti nkya anaatulawa webale nnyo webalire ddala. Era kyova olaba neewunyizza we nalaba recently ono okubayita Jeno Kayanja ne bababu kati balinga bagamba nze nzikiriza mu Uganda muno teri nalaba Kayanja mulimu n'abaamuwanga butaka n'abaleka. Kayanja oyo yali amanya ababbi sijja kumalayo nsonga zo. Abamu baalabulwa ababbi abo okusinga babbiranga waffe Masaka olwo nkyasuubula ebweru kikonfiira tannanyambula wavuwala nga batuteega wali takisi we zaaviiranga 5 mu nnyo pijoki. Awo we bajja ne balimisa ono alina ssente nnyingi alinye pijotiki kakati eri ne baweereza amawulire mu nsiko bategeranga awo. Naye ogundi yali agimanyi oyo gonderya era abamu badduka ne bagenda e Kenya during gundi exercise y'okukola ya gundi eyo kukwata ababbi. Olowooza baamanyanga batya ne beeterula ne bagenda e Kenya ne balagawa ababbi tubamanya abaali abewaffe Masaka. Kati nga muba mujja 5 ebize nga n'emmundu ziyingirawo mu luguudo nga mwenna bababba. Naye bannange nakulabira Wembule nga gundi oyo ayita Kayanja nkugambe siina byendobya naye baakedde enkya ne bamwefuulira. Kayanja baakedde enkya ne bamwefuulira. Kayanja n'akaaba amaziga omwana we bamubbi akamwa. Gwe Katonda muzibu gwe Katonda naye yabbanga nga ali mu Wembule. Bamubbye akalulu omwana we n'alaajana nti otyo mwayitanga kulinga mufaawunya. Bebo bannaffe bye tubagamba. Nyina abalala bemmanyi for your information. Ababbanga ssente z'egundu nga tusuubula e Kenya
dola z'abasuubuzi nga Museveni abo beyakozesa abantu sente zaabwe ku booda. Naye nnyina bwe nasanze wali ali mu siripa emu ya kiragala, endala ya piiki, naye nga bikutufu babitungirira ng'alinga olugo olubi bwe yandabye nadduka n'asala ekkubo. Abange bajja basasula, Katonda namwe ajja basasula nga bwe yasasula ab'okumulembe gw'okola. Tunajogeddeko bulungi. Wawuliddeko Jessica Katono kankogereko. Mbadde mukimanyi nti ebiri mu kibiina waliwo abatafuna kadi 2 naye kati mu kibiina mwebali tebavuma tebevoola tona kuvoola kibiina naye ate ku luno abalowooza tetugenda kufuna kadi batandikidde odda okuvuma. Wembuliza tugenda kuddawa kakati mutabani ate pointi yemu gyenjagala tugenda okwogerako ekitiibwa onanebo Shamima Malende awamu nezaala yoba kakati kamba wabule owulidde nze ate ekintabuddeyo oli okubeegattamu ono omukazi olumuzungu yani oyo muwala oyo munene oyo akola mu state council ate alwanyisa Malende, ate gw'obyegattamu ngaani bali babiri bavuganya gwekikuleeta okuwalabula Salimu Malende ki Salimu Malende alina owuli Salimu Malende alina byeyatukolera owuli yawozanga emisango gy'abasibe bayizawe mutabani nze teri kyenjagala mu pate nga balooya enjagala nnyo balooya bakola emirimu baboleza abantu baffe be basibira obwereere emisango ate ono gundi basensula Salimu Malende munene owuli looya mulamba oba bali beevuganya baleke beevuganye naye gwe gundi manya yaani oyo omukyala oyo omuwala akola mu state council omulala ono akola mu ofiisi alinga atabaganya oyo ate avoola gundi Salimu Malende bw'ate bikwatirako nze mbadde njagala banoonye akalulu nga buli omu asaba essaala awangule owuli awangule afune kaadi naye si kwekuddamu ffe kakati about us abanoonyeza obululu okuva nga nze nali muto nga nnoonya kalulu owulidde Masaka wali naye nfunyemu ki naye tusigala nga tukola emirimu gya Katonda egyo byabufuzi. Nze nanoonya akalulu wano gonzanisa wanekawempe abo bassebuli babaani battakuba bonna nze nkulembera akalulu era omanyi nti bannabyafuzi bajjukira nalaba tebalina gye bampa bonna nze nenkyalula neŋŋenda ekawempe egindi emakindi nakatindyeero gabo mbabonaabonera ne bali obululu bwabwe nenze nga bantunuulira kyadda kulya bitafutafu kulya bitafutafu naye kye nakola kawempe ne mudduka bonna bagaggawadde nze ndi afuufu negendewabairawo mubiri nabayirawo omubiri gwabwe basebuli batubayinza kulinenga nze nina n'ekintu ekyanyinzizza omuvubuka ono wa NRM akiikirira abalema yampaalira ennaku ezo ekigambo ekyagejja nekiwola n'agamba yaniko zigundi akiikirira abalema oyo Mpimbi yakawangamudde ng'ali ku CBS nga Newekitiibwa Lukwago gyali n'agamba nti mmwe musinga okubba obululu abanuupu era mwe aba opposition teri muntu abbye bululu nga bba NRM nga mukyala Nalusiba Winifred ku lediyo naliko ne pawala amatu na oyo yabbira aba opposition obululu oyo Winnie Nalusiba amazima ga Katonda simanyi gye babbira Kalulu Mutabani
paka Oweekitiibwa Lukwago yamugamba nti oyogedde ki ekitayita Mukama. Oyo omukyala alina jabbira obuyinza omwogerako ekiri. Oyo yababira yajjanga n'atunyenya ngumwe mulina obululu mu mmotoka olwo nga kapasite ayagala batubba obululu opposition. Era naye amazima ga Katonda okwegaana Yesu andayire ne mu Busiraamu bwe siri. Nze mu Busiraamu oba mu Bukatuliki oba mu Bulokole sibbanga kalulu, simanyi bwe bakuba kalulu. Naye nze kye nakolanga okimanyi kubalemesa kubba kalulu. Nakwata awo ku Kaleerwe omusajja bamuyita Diriisa Weerosi, namukwata abba akalulu. Mulembe gwali DP etugambye tunoonyeze Besigye akalulu, ne mukwata ng'agaba voters cards ez'obuyaaye, azigaba n'akuwa 20,000 mu bantu baffe obwavu nga bw'obumanyi. Ne mukwata red-handed, ne mpita DPC, ne mpita OCC w'e Kaleerwe, ne ndeeta gundi Simba, Radio Simba, ne ndeeta ne TV endala eya gundi gye baggala. Ne mbaleeta ne babikwata red-handed nga box ziri 2 owulidde nga ali mu kugaba voters cards. Osi w'Okaleerwe kwe kumugamba Diriisa olibba obululu tuuka ddi, tolina ne byofunamu abaana bo tebasoma. Owulidde n'agamba munsonyiwe kakati okubalemesa okubba obululu gwe gundi gwe ayogera asabula ebigambo wandabira wagenzibira obululu. Nze saagala muntu abba bululu, kiringa ekirala kye neezira. Saagala bwa opozisoni alya wa kikofiira okugulu ne kugenda nga neeno gyekuli nga neeri kugenda. Saagalira neezira ebyo nze. Nobert Mao yatugamba nti Museveni bw'atandika okukozesa kwatanga sigaali akuteeka kaakati njagala nkubuulire ate omu n'agamba nti era mbabuulira ab'opozisoni mwenna n'abatali ba kibiina kyange kya Nuupu, mwewalenga okutwala abantu abali ewa kikofiira ate n'omutwala mu ofiisi ey'obuvunaanyizibwa oba mu palamenti oba bwa kikofiira omukuula ebinnyo ani yakulimba takkiriza kikofiira tomukuula binnyo oba oziridde oteekwa okusigala ng'okyamukolera emirimu gye paka nakuteka ebyo byenneezira. Saagala bba bululu, saagala muntu alya mu NRM naaka kali mukama. Kakati Katonda yanyamba Lukwago Oweekitiibwa n'ankolereza n'agamba oyo mukyala kiyitibwa ekyo kye mumanyiko tayagala bantu balya mu gavumenti, tayagala muntu abba bululu era nalusiba tabbanga. Nga tunatamumaliriza waliwo bamobilizers mwaba mwebale nonga mukoze omulimu mukoze era nange neewulira mubaamu lwenga nti mubamba nina lwenjogera enyange obambaddeko mwoyo era byennayogerera wali nga Nuupu bagiganye okugulawo ekitebe. Museveni alyoka atugire agambe mbu agenda Kawempe manya kulambula bayiwa abasirikale abo nayogera awo kyesaayogera nga tikiriiyo era kati nina neeyo abasirikale abampita bampita batya bannagamba omwana waffe omubuuzabuuza omuzze Kyagulanyi omubuuza tojjukira bantu be bafiira mu lutalo oyagala tugoyingewa kati abamu ekyo bakintuuma lyerinnya navaawo andi baali batandise okukuba abantu nga bajjaga kuba abantu buli kika ky'amagye nga kiri awo. Nze bantidde bakuba bantu awo babakuba emiggo kati bambi abantu ne balowooza bagenda kunkwata oba era kye baali bagoberera ne bayita ne bakubira Oweekitiibwa Kyagulanyi n'asindika Oweekitiibwa Lungoya ne bajja zonna ne bakanyama
awo era nenga yogera nange nenati mbadde nga twekyo nkimaliriza munyiikire nnyo okulwanirira ekibiina munyiikire nnyo obukodyo bw'obwekitiibwa Kyagulanyi bwe yatuwadde obw'okunoonya akalulu n'okalemerako n'okakuuma n'okabanja teri kutubba ku luno we byabakama weemoole naye nkulabula toddayo kutubba ojja kiraba ekinaava mu gundi nga tumaliriza mukadde olunaku olwaleero wagambyeeko kino nokwagala okwebaza ennyo nina omwana muyizi Saamu muyizi myaka gyonna tubadde naye mu nnuugi amiini mu dippi omwana oyo kitaawe yali pookini mu Bwakabaka pookini bwaffe Masaka omwana oyo yakulanda kitaawe ng'amuweerera ndaba nga nze nsuubula ebweru kakati kitaawe yali munanga kitaawe yali looya mukugu kati n'omwana kyakutte omwana muyizi looya owulidde looya mukugu muyizi mwana muto naye awoza emisango nalaba mu misango gya Nalukoola nalimu naye nalaba muyizi neno omwana Katonda yamuwa amagezi era neyanza muyizi kubanga nze nakubuulira nenkuga muyizi politikale njagala okulaakulana jangu kuyiize enkutwala mu bakulu nsanyuka nnyo byokoledde Nuupu muyizi awoza emisango mutabana era juuzi olaba yajjeeyo omumwana Nubianiri owulidde yamugjeeyo mu kkooti owulidde era oyo mwana yagambye wali kusitere bannange omwana onaani muganda waffe ono awoza emisango mwagaliza kaadi ey'amaanyi yaga nti mwewuunya nnyo muyizi genda mu maaso bongoota ompadde essanyu bannamasaka otuwadde amaanyi otuwadde ekitiibwa genda mu maaso mwana wange ekirala emmaliriza nakyo bannayuganda ab'omu diaspora n'abaawano bonna mbanjulye omwana wange bamuyita Robert Bwete namusimbawo agenda ku bwa kansala ey'okutaano enewalukwabo mwana mugezi nnyo wanze bwe mundaba mwemi wa Kayima ayogera ku mpewo n'ogaawo bamusajja mukulu owulidde alina leediyo bbiri zatera okubeerako ey'abasiraamu eno Biraalo n'ey'abakatuliki Sapienza mulungi nnyo mu Bulumi namusomesa namuweerera nga mpita mu buzibu nga bwe mumanya abasajja bano bwe banjakuwaza wakiri nga ntunda byennyina muntu nga bamubulira naddamu n'asoma paka lwe yamala esix mugezi nnyo yabulaku katono kugenda ku gavumenti Robert Bwete oyo muwulize namuyigiriza empisa nga nze nnyina ze nnina namusimbyewo nsaba Katonda bwennaku nsoma noveena afune kaadi agende ku bwa kansala erimu ye ayagala asoma obwa kansala agende ku bwa kansala yeweerera amateeka kubanze nnyina sikyayina na kikumi yeweerera amateeka bannange njagala nnyo bannamateeka era mbasaba muwe bannamateeka ebitiibwa munnamateeka tomuzanyiramu era asaasira abajerega bannamateeka namateeka yakujja mu buzibu yesimbyewo emakindye ajja wano disitulikiti wano ewaluwago kale mbasaba mutere esaala nammwe omwana afune kaadi nja kusanyuka nnyo
yeyanzizewo ekitiibwa. So n'olwensonga eyo nga bwawunzise bwatyo webali nnyo baliriza ab'omu diaspora mwamanyiiza okunzija mu buzibu bannange munsondera akasente akakamperimiza omwana wange bw'anaafuna kaadi Katonda ng'ayagadde nga mukolera buli kimu akalulu kalame. Nange mutabani oli mukwano gwange omwana wange onkolera nga tonsabye yadde ekikulu naawe mukalulu ako ojjanga kubeeramu okwate kale tweyanzege era mwenna abanafu African Television mwebale kwekumira ku mpewo ate mwebale kubaawo Ssebujo gyenkwagaliza nebwekitiibwa Ssebujogi ow'eddembe oyagadde nnyo nno mbadde nsaba eddembe lyali tuleetere paka 2026 abeere eyo nga alina eddembe sebo twanza tuyanzege ebisigadde tujja kuyogerako awo muzaaweta kale katugende tulabe tukole ku nteekateeka y'okuziika omwana waffe omusajja waffe kale Katonda abakuume atakumira mbeera bulungi.